Babi Television Uganda yonna gyosinzira okubanga otambula naffe ankwebaza gyonna gyotuusaako engalo kussa n'okutambula awamu naffe. Waliwo abaana b'ekibiina kya National Unity Platform abakwatiddwa era ne bayoola drone. Abaana bano baweerako 5 balambirira naye okusinziira ku babadde ku ground bayina ensonga nnyingi nnyo ze boogedde ku ngeri gye babakuttemu. Ngenda kubanga nkuwa eddoboozi ly'abamu ku bantu ababaddewo nga bawamba abaana bano era bulijjo batugamba nti tewali ali seefu nga bavubuka bamu tebeefiirayo. Naye ku luno ate ababadde bagamba nti ensi yaabwe bagiwuliramu emirembe be bamu ku abo abawambiddwa olunaku olwaliro. Tugenda kuba nga tufuna eddoboozi ly'oyo abaddewo nga bawamba abaana bano n'oluvannyuma ngenda kuba nga nkomawo tweyongereyo. Bulijjo tugamba abaana abo nti ebyaddala tuli mu buwambe nga bo balowooza ffe bwe batukwata tuli bazzi ba misango nga bwe bakedde ne bakunona naffe bwe batunona. Nkimanyi era ab'ebyokwerinda mmwe muyina abaana abo mu buddukulu bwammwe. Tetumanyi nsonga lwaki mwakutte abaana era tewali nsonga yonna eyabadde kwasa wabula nga batuuka bakusamba migere bateeka mu patulo batwala. Naye mugende mu maaso n'okukola ebintu ebyo era mwebale nnyo kuba bulijjo tunnyonnyola abantu nga tubagamba muli bawambe nga tebakkiriza. Ne ku ssaawa za leero naawe ali eyo ndooza walabyeko kuba baba bakedde ne bakutwala wakoze musango ki? Muganda we yakoze musango ki? Muto yakoze ki okutuuka omukwata ne bamukuba bwe batyo ne bamutwala mu kkomera? Nze kyemmanyi gavumenti kyeriko just eyagala kuteekamu bavubuka kutya etukendo tulowoozesa nti okwagala enkyukakyuka kya bulabe nnyo kuba lyekkubo lye batuterawo ery'okubavuganya mu mirembe. Ne bwe tubanga ekkubo lye tulina obbavuganyizaamu mu mirembe baliziyiza baagala tufuuke ki? Kuba nze nkimanyi buli lw'onyigiriza ennyo omuntu n'omunyigiriza n'omubuzaako emirembe n'emitini gy'abadde alina n'agamba ne weeba nkoko bw'ogiyikiriza ennyo bwetuuka n'ekoma nga tekyalina gyedda ebuuka n'ekuyagula mu maaso era weekanga kakuyiseeko kagenze. Nkakasa buli muntu asobola okwerwanako singa omanya embeera gye baba bakutaddemu. Naye njagala mumanye nabagamba ekigambo kimu buli lw'okkiriza bakufuge amazima ga Katonda mu ggulu oli agenda kukulya buli lunaku. Nabagamba muliyo ebisolo ebyakkiriza babifuge z'embuzi ne bw'onyiga osala mbuzi bw'osanyuka osala mbuzi n'ente byo byakkiriza babifuge. Naye waliyo n'obugabi ku nsiko tolaba nga ku lufula ya bugabi bo bwagaana okufugwa. Waliyo embogo zaagaana okufugwa. Waliyo enjaza zaagaana okufugwa ne zigamba nedda ffe tetugenda kukkiriza tufuga katusigale ku ttale tutobe na bino ebisolo ebiriyo ebituyigganya tujja kubiwangula naye nga tetukkiriza muntu atufuge. Buli lw'okkiriza okufuga manya oyo agenda kulya nga kuggwe buli lunaku. So buli ghetto youth gy'oli njagala okimanyi tata w'abaana tuli mu buwambe. Ffe twagaana ne tugamba tetugenda kufugwa era nze sijja kufugwa era ebisolo ebyagaana okufugwa kikakata ku gavumenti obikuuma ng'ate biramu. Era gwe keera ogenda otte ensolo y'omu nsiko gwali olabeyo bukya embogo olowooza tebazirya zagaana okufugwa abantu ne zigamba zoka tubeere ku ttale tubeere n'eddembe lyaffe. Zino empologoma ezijja tugoba tujja toba nazo tumanyi bwe tujja okudiiringa nazo. Era gwe omuntu bw'ogenda n'otta embogo kikakata ku gavumenti okukwata n'ekusiba kuba ye yina eddembe lyeyo yagaana okufugwa. Obubuzi obwakkiriza tubufuge bwe tulya kati gwe weefuula embuzi bakufuge bajja kulya buli lunaku bajja kuzannyirako buli lunaku. Njagala tumanyi bano abantu baba baagala tuteekamu kutya. Bwe tukera ne twekunga ghetto zonna kiwaani ki batugamba ki? Kyogamba oli ayinza okujja kuyikirize nga takutya. Lwaki batweraliikirira nti balina tukuumira mu makomera? Kitegeeza batutya. Oli watuukira okulaga nti gwe sikyasobola kukuumira bweru nina kukuumira mmida kyekiddako. Bamaze otulaga nti batutya. Baba baagala tuteeka mu ffiya nkimanya ebyo byonna bye bakola baagala tuteeka mu ffiya naffe tubateeke mu ffiya. Kyogamba tetusobola. Lino ggwanga lyaffe tugenda kuddawa mbu tuliddukemu olw'okuba bajja ne bawamba eggwanga lyaffe baagala tuteekamu mbeera nti kati okubeera mu Uganda kizibu ddukamu ogende nedda ssebo. Nze ndiko ebyo obusolo bwalemera mu nsiko obwagala eddembe lyabwo. Nja kukkiriza ntobe n'ezo empologoma eziri ku ttale nange naye nga sikkiriza muntu kunfuga. Omuntu olina kunkulembera kuba nze mukamaawo
ne bondaga nti ateze okukulembera olina kunkulembera ndi mmeda nedda kuba nkimanyi n'emmeda gyontwala tewali eyonsolo era waliyo bantu nga naye tujja kujjulayo naye tutuke tubamaleko emirembe ani mu makomera temukyasobola tuteekayo nze kimanyi byonna mubikole naye olunaku lumu tujja kubawangula tulwanirira eggwanga lyaffe nga kussa n'ensonga eziruma omuntu wa wansi bannange tusitukiremu kubanga tewali ali safe kobe muvubuka kobe mukadde kobe maama kobe taata kobe jjajja kobaani naawe omwana omuto toli safe kubanga waliwo omwana wa myaka 19 bamusiba lwakuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nakwambala kakofiira ka people power so toli safe naawe awuliriza video eno so n'olwensonga ye batugamba nti tusitukiremu bannange tulumbe tujjeko omusajja ono todde ate kuzinga mikono kubanga ffenna tunyigirizibwa kyenkanyi kati mu ababaka abakiikirira abantu bammwe baabalonda mugende mubateeseze ensonga ezirimu amakulu so n'olwensonga eyo bwe tuba tuvuddeyo oba nga leader of operation avuddeyo n'agamba nti temudda mu parliament awatali kubanga government ereese abantu beyawamba ate gwe Ssemujjunganda novaayo n'ogamba abantu musimanyi oyagala kudda mu parliament mubayinza okukukusaawo ebiteekateeka ne babiisa ne bikola ki ne biyitawo so ng'ate omuntu wa wansi gw'okiikirira anyigirizibwa sooka tugezaako okulwanirira eddembe lye mu ngeri emu oba endala okulaba nga tufuna abantu bafe abo bonna abaawambibwa wewabanga abantu abo babatta bannannyini bantu bano beetaaga okulaba ku mibiri gyabwe babagalamize gye balina obbagalamiza bwe babanga balamu babalewe kubanga balina abaana ab'okuweerera balina famire ez'okulabirira balina nate emirimu egy'okukola egy'enkyukakyuka nga kosa n'egyo egigatta ku ggwanga lyattu erya Uganda okulaakulana so kati nsabye buli omu twegatte wamu tusobole okulaba nga tubanja abantu baffe abaawambibwa watali musango omusango nno gwe basinga okuba nga babavunaana ndowooza gwa kuwagira His Excellency the President Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe mukimanyi nti kuva mu campaign okuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyali kivve era mwabalaba Frank Ssenteza nga babatomeza patrol wali Busega bwe baamukoonera lwakuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali nsonga nkulu yadde nga abatwala mu kooti z'amagye naye tewali nsonga nkulu ebasibya bukira nti buli agezaako okulwanyisa ye amulabanga muyeekera so tusitukiremu twerwaneko nga Uganda eyawamu.